Mugamba mutebagala balungi abekumira kusenga Faith 256 mbaniriza ate nate. Ekizibu kyenzudde naku zino oba simanyi oba kya naku zino oba ddala bulijjo bwe kiri but nasomesa ku musomo gw'okumala amangu and my inbox flooded. Trust me. Abantu mwena abasinga mu inbox senga nkoze nte senga eddagala senga nywedde eddagala libiganye. Kale kati I'm trying to come out with to come up with things bye tusobola okukola nga tetukozesezza ddagala nkozesezza ddagala biganye. Why don't we try this other stuff nga si ddagala ne tulaba binaatukolera cause ebimu ku bintu ebireetera omuntu okuba nga amala amangu. It's not only about ddagala nti olina kunywa ddagala olina bingi. We even have psychological factors. Tulina okuba nga n'omubiri gwe gwennyini munafu tegweyinza nga nakyo kiri awo kimu ku bizibu ebibeera nga bireetera omuntu okuba nga akola ki ng'amala amangu. Leero tugenda kutunuulira styles z'okwezina ze musobola okukozesa okubeera oba ggwe omusajja amala amangu z'osobola okukozesa okubeera ng'owangaala mu kwezina. Tip namba emu. No mu styles zino zemmenyewo mubaamu style emu gy'oyagala ennyo ng'ogamba that is my favorite. Ngenda kusaba osooka ogijjemu. In fact, cancel it out. Styles ze ngenda okumenya za bulijjo tuzikozesa but abasinga ziba kaloobiriza so you don't want to use this. Buli bw'oyagala okubeera ng'okozesa style egenda okuletera okuba ng'othrusting oba ng'omukiro guyingizayo oyina waazi. For example, kantandikire kabuzi nti abantu abasajja abasinga mwagala nnyo kabuzi lwaki? Kabuzi ekuwa ekuwa ebbeetu okuba ng'oyingira buli kimu. Tolina kikublocking nga si nti muna amagulu g'omukazi gali gankutte. No. Oyina omwaganya kola ky'oyagala. So katandikire kabuzi yennyini. Kabuzi obadde okimanyi nti osobola ogizina omukazi naye ng'ate tagenda kumala mangu. Eno ogenda kikola bwoti nti omukazi bw'afukamira n'omuyingira nja kusaba yeebake mpola mpola. Like omukira tegumujjaamu no ogenda kukka naye. Bwe kiba kikkaluubiriza okukka naye this is what we are going to do. Omukazi agenda kwebaka ku buliri yeevuunike then ng'omuntu wewubaka nga weevuunise amagulu agateeko katini gw'ojja omwebakeko waggulu osimbe emikono gyo then oyingize omukira gwo agenda kekinaza ebbina katini oyingize omukira gwo ng'omuyita mabega oguteeke mu mana ojja muzinira awo tosobola kuba ng'ozina omuntu ng'ali deep like omuzina mu table motion simanya ng'omuzina like nga omukira gugenda paka munda no style eyo bw'oba ogikoze oba akakodya oba ka position ko mba mu kalimu omukira gw'omusajja guba guthrustinga mpola ate n'ekirala guba tegugenda so deep like it's a shallow like obeera nga omukazi omuzina naye ng'owuli ali like it's very shallow, it's not deep. Okoma kungulu oba kitegeera okendeeza ku ngeri gy'ozina tozola gizina kapaalo. Bw'oba togizina kapaalo kitegeeza osala ku sense ku sensitivity yo oba ku muyimo gwo like nti mpulira njagala nnyo okuzina ogenda kendeezaamuko kitegeeza ojja kusobola okuwangaalako mu kwezina oba ojja kusobola okuwangaalako nti gwe abadde awangaala eddakiika 5 ojja kusobola okukola eddakiika 6 oba 7. Style ey'okubiri tugenda okutunuulira bagiyita modified cowgirl. Omukazi yaba alina okuzina. Abasajja basinga muyina tendency nti omukazi waba akuzina oba owulira nga atamufiiringa oba owulira oyagala obeere mu control. Some men you even tend to okwata omukazi wano mu kiwato then ne weesitula ng'oyagala guyingiza eri mundu olina engeri gy'oyagala okubeera motion eyo ogikolamu. Kati ndowooza otegeera kyengezaako okwogera nti bw'aba kuliko oba owulira nti akulinako obuyinza ya controlling. This is the time you have to relax your body. Tokakate uzina mukazi tokola kimuleka atekinge control but bw'anaaba akutuddeko straight nga like abinula bina nga waddown nga akutuddeko kachwa kale nga bouncing ku mukirago still nakyo kigenda kuletera okumala amangu kubanga aba agumalayo gonna. Wabula kyagenda okukola agenda kukwata ekifuba kyakigebase mu kifuba kyo nti katugambe akwebaseko then ebigere bye n'abifunyaamu nga era bwonna nditudde ku musajja okumuzina then ne weerowalinga wansi n'akwata ekifuba n'akiteeka ku kikyo oba asobola okulininga back like n'abeera nga asimbye emikono emabega then nga yeepushinze emabega n'abeera nga akuzina mpola. Omukira waba agutuddeko mu sayiro eyo aba tasobola kuzina ku sopiidi oba okitegeera kubanga aba tabuukabuuka wabula kyabakola aba agrindinga mpola since abeerawa abeera eno. Naye abakazi abamu asobola okwebakako n'ateeka ekifuba kyonna n'abeera nga asobola okuzina ku speed. It is very possible kuba kisoboka but ne bw'aba akuzinya ku speed togenda kumala mangu lwaki kubanga
aba tagumalidde eyo kitegeeza akuzina shallow like omukira mweguli munda naye gwonna teguggwayo kubanga engeri gye mba neebaseemu bwe nti kitegeeza eno ngugizeemu ngukinazza nina engeri gye ngubeenizeemu kati kitegeeza nnyingizaayo ekitwe ne length emu ku eyo unless omusajja muwanvu nnyo ate era mwavu teguggwerayo kitegeeza omusajja aba asobola okuwangaalamuko akaseera akawanvuko mu mana kasitayira akookubiri ketugenda akookusatu kakutuula kane eno nokko mukakola otudde omusajja osobola okutuula ku kitanda like gye kisembera oba ku ntebe naye ng'entebe ngazi omukyala najja n'akutuulako nga gw'otudde like ebigere byo birengejja then ye n'akutuulako ebigere byo bino n'abifunya n'abyawula eno n'eno n'atandika okubeera ng'akuzina tabuukabuuka bula akugrinding oba like you know as in, like yeeseetula bwati ku ntebe mpola mpola ekyo naye kisobola okuyambako okubeera ng'osobola okuwangaala mu mana kubeera still akasolo kaba tekaggwerayo konna engeri gy'aba akutuddeko n'akikinala ebbina ayina engeri gy'abeera ali abanga aweseemu emboloyo ate n'ekirala bw'aba akuzina ne bwe guba guweereddeyo gwonna tasobola kukuzina kapaalo papapapapa ekyo kiba kigenda kuyamba okuba nga ki okendeezaamuko ku bbanga liwandibadde like oyongezaamuko ku bbanga liwandibadde omala mu mana kasitayira akala kakuyimirira okuyimirira kuno kulinza okubeera a bit tricky but ngenda kibagondezaamu nti omukyala asobola oyimirira nawe n'oyimirira n'omuzira nga mwenna muyimiridde nga muyimiridde you know like akutunuulidde oba atunudde eri whatever naye nga muli mu standing position like muyimiridde oba omusajja asobola omukazi asobola okudda ku buliri ne yeebaka gwe n'oyimirira as long as oyimiridde naye obuliri buba bumpi olinza obutasobola mpozi ng'omwami mumpi tugambe nti ng'ali ku kimeeza like you know manenge katebo okwepimpina ako kanyuma mwepimpinako ku mmeeza omukyala osobola omuteeka ku mmeeza n'atuula nga teyeebase n'atuula then n'omusika paka eno ku egi nga ebbina lyo lyonna kyeriggweredde ku ki ku mmeeza oba akabina kati kagweredde ku mmeeza omusika n'omusemeza paka no ku egi emana n'ebeera nga eri wano ku egi y'emmeeza then gwe n'oyimirira it's all about gwe kuyimirira omusajja bw'aba ayimiridde ng'azina emmana ng'ayimiridde yes alinza okubeera nga atwala tabo naye ate kirina engeri gye kigugenda okuyambako okubeera ng'okola ki nga tosobola kuyingira wenna kubanga omukyala aba atudde bagondezaamu naye ate era ne bw'aba ayimiridde mukimanyi abaali bazimyeko omukazi ng'ayimiridde tosobola kumuzina kapaalo ng'ayimiridde ne bw'oba omuzinya kapaalo tosobola kutwala mbi like wuluwuluwuluwulu nedda okuba tatatata n'okuba n'osooka onyonya stamina n'osooka onoonya weekwata like w'osinzirira so all this kunoonya w'osinzirira biki bikupushinga emabega kaseera kaba kalungi nnyo ng'omusajja amala amangu okubeera ng'okagezaako tulina kaseera kalaba kayita side by side tuba twetunuulidde tuyinza okayita face to face nti neebaka netunuulira omwami wange naye n'atunuulira then nakwata amagulu gange nengagazyamu katini nakwata yage n'agayingiza omwange n'atandika okunzina nga yeebase nga twetunuulidde ekisooka tuba twetunuulidde ekitegeeza obwagazi weebuli naye ate sigenda kumala mangu oba omusajja tajja kumala mangu lwakubanga abeera like tasobola kunzina ku speed ekisooka yeebase wansi oba ekitegeera ate kitegeeza tagenda kubeera nga asobola okuyingizayo mu kirago gwonna era zino zonna sayire ezisinga zitwa kye tuyita so osobola okubeera ng'oyingiza omukira kapaalo naye tosobola kuzina mana ng'ogizina kapaalo nti osobola okuyingiza paapapa naye tosobola kubeera ng'ozina mana kapaalo kiba kigenda kuyambako okubeera ng'okola ki ng'owangaala tulina kasitayira akalala kano ke bayita plus sign plus sign eno tugikola tutya plus sign nga bw'olaba omusalaba bwe guli omukyala asobola okwebaka ku buliri ng'abwebaseemu wakati gy'ateeka omutwe then n'ebigere kati gwe n'omwekiika n'asitula ebigere bye ekigere ekimu nekibeera nga kiri eno wansi then oba asobola it depends ku flexibility ye n'asitula ekigere ekimu nga kiri wansi gwe n'ojja n'omuyingira mu bigere bye kitegeeza ebigere byombi bikuyitamu gwe n'oyingira mu bigere bye togenda kuteeka pressure ku bigere bye this is why ogenda kwesanga nga togenda sobola kuzina mana ku kapaalo kubanga bw'oweebaka ne weebaka wena n'oggwera amaanyi like n'oteeka obuzito bwonna ku kigere kijja kola kisanya loba kijja muluma then awo n'olyoka otandika okuzina emmana like you know nga mwebaseemu like bukiika omwebaseemu bukiika yeyeebase busimba ne mukola omusaalaba then osobola okukozesa omukono gwo
newogusimba neweewanirira omutwe okubeera ng'osobola okwewanira kale nga tewebasi like I'm lying down all of me kati nsobola okukozesa nti omukono gwange ngusimba engamba omusajja n'okozesa omukono gwo n'ogusimba n'obeera ng'ozina emmana kasayira ako nako kalungi nnyo eri omusajja amala amangu oba omusajja atuuka mangu ku ntikko. Kasayiro kaffe ketugenda okusembyayo kajiiko eyo mbadde nkisomesaako wabula simanyi banagyogeredde simanyi omanjizeemu munansonyiwa. So kajiiko eno nayo omukyala yeebaka n'atunuulira ekisenge gwe n'omubeera nga omulimu mabega we. Omusajja abeera mabega, omukyala abeera mu maaso. Then n'omuyingira ng'omuva mabega. Tosobola kuzina kajiiko kapaalo lwaki? Omukira gwonna tosobola guyingiza n'ogumaliramu. Ate omukyala engeri gy'aba agassa ebigere bye kuba batabigaziiza bw'ati. Like abaagukutte omukira gwo kawooma naye tosobola kukazina kapaalo. Bw'ozina kapaalo nti no tata kasaayirizi guvaayo bikulema. Kati oba olina kuzina mpola mpola. Buli bw'ogizina mpola mpola ogenda kulwawo okumala. Emmana oluusi ekisinga okubaleetera okuba nga mumala mangu nga muyingidde. Muzina kasaayirizo oba muzina kapaalo pa kivaako obuzibu n'obeera nga tosobola kubeera ng'okola ki nga otuuka ku ntikko mangu. Munzikirize nkome wano Mukama abankumire abanjagalire mubeere bulungi temujjangaoko. Yeah.